Akalulu kabona ak'omwaka 2021 kaagwa bangi ku babaka abalangirwa ku buwanguzi batwalibwa mu mbuga z'amateeka nga bavunaanibwa emisango egy'enjawulo egyekuusa ku mivuyo egyetobeka mu kulondooko. Mu bano n'omubaka omukyala kiikira disitulikiti y'e Kayunga mu lukiiko olukulu lw'eggwanga Aidah Nantaba teyasimatuka. Ono yavunaanibwa emisango 3 omwali ogw'okubba akalulu, okugulirira abalonzi so nga n'ebiwandiiko bye eby'obuyigirize bwe byatankanyizibwa. Emisango gino gyonna gyagobwa kkooti okusinziira ku bujulizi obwaleetebwa enjuyi zonna wabula Ritah Nabadda eyamuwawaabira omusango gw'okugulirira abalonzi n'addukira mu kkooti ejulirwamu oluvannyuma lw'okuwakanya n'ensala y'omulamuzi eyasala omusango gwe. Wano kkooti ejulirwamu yalagira omusango guno guddemu buto okuwulira mu kkooti enkulu Mukono. Leero kkooti eno ezemu okuwulira omusango gwa Ritah Nabadda gwe yawaabira omubaka omukyala w'e Kayunga Aidah Nantaba nga bwe yagulirira abalonzi bwe yali anoonya akalulu ka bonna ok'omwaka oguwedde 2021. Asoose mu Kagguli ka kkooti eri wansi w'omulamuzi Anselamu ye Ritah Nabadda era nga ye muwaabi omukulu w'omusango guno. Ono asanze akaseera akazibu looya wa Nantaba Tebyasa wakimutaddeko nti akozesebwa ssente wa NRM e Kayunga Moses Kalisa Kalangwa okulaba nga alwanyisa n'okusuula omubaka Nantaba okumuggya mu Parliament. And you are aware that Kalangwa Kalisa Moses and Nantaba Aidah are enemies. They don't see eye to eye. You know that? You don't know that? Mukwanukula Nabadda yeeganye ekyakalangwa kuba nti yali emabega w'omusango guno wabula Nantaba Awera nga bw'agenda okuwangula omusango nga bw'azze ng'akola ku misango emirala egizze nga gibaawo. Ebyo byonna bye bagamba nti waliwo sponsoring emabega bya bulimba kubanga nange ndi concerned citizen teri yayiza kumbeera mabega. Nze Nabadda Ritah nze mukenyini nze nyimiridde mu musango guno sirinaayo omuntu mabega. Omusango gye mutwala ndaba nga tugenda ku buwanguzi. Nindiridde obujulizi obulaga bwe nagulirira abalonzi sibulaba. Sibulabye. Olwekyo kansuubire nti ne kkooti ejja kusala mazima. Yateekamu ssente Kalangwa. Ono omuwala Nabadda ekirayiro kye kibadde mu kkooti nti ye agent wako obusinge birungi. Obusinge birungi nesimbawo naye ye muwala wa Kalangwa yatwala mu kkooti. Okay? Kati ono alayira nti agent w'oli akolera oli kitegeeza nkyawoza n'omuntu omu. So nja muwangulira nga bulijjo bwe mukola. Namanyira obuyaye n'obulimba bwanteekako naye nja kumaliriza mpaavudde. Baloya abawolereza bano bombi baliko bye boogedde. Kirungi tusoose ne tumala okuwumbawumba ensonga kkooti zegenda okutunuulira nga tuwoza omusango guno mu lufuutifuuti kita scheduling ne kiggwa. Ne tutandika okuwulira obujulizi nga tutandise n'obujulizi bw'oyawaaba tugezeeko ddala tukakase oba ensonga zaleese mu kkooti zirimu essimba oba temulimu ssimba. Kkooti etuwadde obudde obumala ne tusobola okumubuuza betulowooza nti bye byetaagisa era mubadde mu kkooti mubudde obujulizi nga bubadde butambula. Tulowooza nti no obujulizi bwe bujwetesi era tulowooza nti enkomerero ya byonna kkooti ejja bugoba. Akusaidi yaffe kye gambye bigenze bulungi. Amateeka teganzikiriza nnyo kwogera ku bibaddemu mu kkooti kubanga etteeka ligamba nti matawo yonna yonna bwebeera mu kkooti tukkirizibwa ate kugenda wala wonna gwonna tetamu njogerako. Maybe kyesobola okwogerako kiri nti of course bigenze bulungi leero kkooti adise tuwadde obudde newuliriza client waffe naye lwena kuddamu naye kumande tulabe ekiddako olwokuyita abajulizi abalala. Enjuyi zombi zaakuddamu okugasimbagana mu maaso g'omulamuzi wa kkooti eno ku bbalaza ya wiiki ejja.